Saza Kyaddondo abaye enkoko bagikutte mu kwetaba misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka era ku Bobi Wine Road emisinde gino gisimbuddwa ng'abaddusi basoose kunyeenya ku galiba enjole olwo ne bakka mu kkubo. Ku mbuga y'essaza Kasangati abayo badduse ng'omulangira Simbwa Khalid yasimbudde emisinde gino so nga ku kitebe ky'eggombolola y'e Nangabo emisinde gisimbuddwa RDC w'e Kasangati Tom Muwonge. Wane yaliko mmeeya wa Kasangati Tony Sempebwa wasabidde abantu okujjumbira okukola bulunji bwansi naddala nga balima enguudo. Tukenera kumacha tudduke mubiri gwaffe gabere muyonjo niwe tukolera wenyini babere waki wayonjo n'amaka gaffe gabere mayonjo niwe tukolera ab'emikwano kenera tulongooseewo ng'omulundi guno abalina akawuka kaki kamukenenya baffe tweyanziza nnyo tweyanzeege. Yo mu munisipali y'Ekiramu Wakiso emisinde gino gikulembeddwamu omubaka omukyalo wa Wakiso Betty Ethel Nalwima Gadduse n'abakulembeze abalala ab'emiruka abatongole era nga basimbudde Namboole olwo ne beetooloola ebitundu ebiwerako. Kiramuno abantu babayogere n'abantu ba Wakiso okutwalira wamu bakoze ekyo ekitukakatako buli ssabasajja Kabaka watulagira tulabe nti tulinnya ekirwadde kya siriimu ku nfeete ng'abakulembeze. Mu ssaza lya Kabaka e Buddu okudduka okukulu kubadde ku Liberation Square Masaka era ng'omuddusi ow'enjawulo abadde omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Buddu Pokino Judy Muleke nga yeegattiddwako abakungu abalala mu ssaza lino n'abakulembeze ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omubaka omukyalo w'e Masaka Juliet Nakabuye Kakande era ng'emisinde gino gisimbuddwa mmeeya w'e Masaka Florence Namayanja. Tukendeza masavu tukendeza emisuwa okwesi abasajja bamanye nti balina kutawanya abantu niwerera wenyeredde oba olina omubeera n'oyo Mwena mwenyigiremu enteekateeka eno ffe netukwatako akawuka tukagobera ddala mu Uganda. Ku ssettendekero wa Muteesa 1 Royal University abayizi bajjumbidde emisinde era akulira emirimu ku ssettendekero ono Birinde Jamiru yeebaziza nnyo empologoma olw'okufa ku by'obulamu by'abantu be. Nigire mu nsonga eno okuboneka nti kulwanisa mukenenya mu iwanga linaavemu afiire mu irala. Erwengo omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala eggombola ya Mituba 7 Kigemuzi Mmande Kaabaleega yakulembeddemu abaddusi bano era asabye abantu bonna bulijjo okufuba okwekuuma akawuka kaleeta mukenenya era emisinde gino gyetabiddwako n'omubaka wa Bukoto Midwest Muyanja Muhammad Sentayi. Ate Baabe Bukomansimbi babadde bakulembeddwamu abaka baabwe okuli omubaka wa Bukomansimbi North Dr. Christine Ndiwalana Nandagire, Veronica Nannyondo mbaka omukyalo wa Bukomansimbi ne Rogers Namanya akiikiridde DPC w'e Bukomansimbi n'abalala nga bano badduse okuva mu tawuni y'e Bukomansimbi olugendo lwa kilomita 7. Ami abaana abawala mbatunulire ng'abaana bammwe mubatunulire ng'abawala bammwe mubatunulire nti nno gwe musingi gw'enkya wano mu Uganda bwe munaabeera nga mubakutte bubi Uganda mubeera nga mugikotoggedde. Abasajja mufeeyo nnyo okulaba nga mugenda malwaliro okwekebeza okumanya wa w'oyimiridde. Kubeera ne mukenenya oba siriimu tikitegeeza nti obulamu buba buweddewo nedda oba okyalina obulamu singa oba ogoberera abasawo byanga bakugambye kumira eddagala bulungi. Bano beegattiddwako abakulembeze mu disitulikiti ey'e Masaka nga babadde bakulembeddwamu omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Joan Namutaawe sako n'abaami ba Kabaka okuli Haji Zakariya Ssaalongo Mulongo, Bakale Kajerero Ssaabagabo Kyannamukaaka n'owa Mutubagumu Buwunga Mpanga Beatrice Nabisere. Abavubuka bannange n'abaami abali eyo tulabe nga tutaasa Uganda yaffe nga twewala ebikolwa ebyongerwa okusaasaanya akawuka ka siriimu. Baabe Kalungu mu kudduka emisinde bagaseeko okukola bulungi bwansi okuva mu ggombola y'e Lwabenga, Bukulula ne Kalungu nga bino bijjumbiddwa abakulembeze ab'enjawulo okuli abaka ba Parliament, bassentebe b'eggombolola ne bakansala baabwe nga bakulembeddwamu Nsibambi Frank, Kiraga John n'Ensimbe Vincent. Tuli ku ggombolola Wano abakyala we basinzidde ne basaba abaami okwekomako baleme kufuna na kusaasanya kawuka ka mukenenya n'endwadde endala ez'ekikaba. Omukazi tasobola kuva n'ogamba omusajja nti nkwagala kiba kizibu nnyo era akikola oyo asaana kunoonyerezebwako. Tuleme kuwaliriza abaana balenzi bokka naffe tukume abaana ab'obuwala. Omwana obw'obuwala ava ewaka naye twalira omulenzi n'omusanga enkyabbiri lunaku nga yatambula yakola ki yalumba omulenzi. Kalungu disitulikiti mweva yamugu disitulikiti eziyobye nnyo ekirwadde ekyamukenenya. Ate okuvaako Musaza Mawogola abeeno bakedde kudduka era omwami wa Kabaka atwala essaza lino Muteesa Muhammad Serwadda ng'ayambibwako mumyuka we Susan Namukwaya basimbudde abantu b'empologoma. okukola dduyiro era nga Mukama waffe Katikkiro bw'atutegeeza okubeera nga ebyobulamu byaffe nabyo bikomawo ku ntikko. ng'abakulembeze b'eddiini kitukakatako era tuvunaanyizibwa mu ngeri y'emu ku bulamu bw'abantu obw'omwoyo n'omubiri.
omubaka omukyalo w'emawugola Mary Begumisa yabadde omuddusi omukulu okuva mu ggombolola y'ebitakuli era yeeyanziza maasomogi olw'okutakabanira enkulaakulana mu bantu be. Okukubiriza abantu baffe okwewala endwadde zino zonna, fistula, kansa, HIV AIDS, naye okusinga emisinde gino gitugatta. Ekyagwe abaayo bettanidde emisinde gino ng'abaddusi abamu bakuŋŋaanidde ku kitebe ky'essaza lino ekisangibwa ku kyalo ggulu mu mukono so ng'abalala mu ggombolola ez'enjawulo era ku kitebe ky'eggombola Mitubeena omwami Vincent Matovo wamu n'omubaka w'ekibuga Mukono Betty Nambooze Bakireke basoose kusomesa abantu kirwadde kya mukenenya. Era omusiru agenda kulema okubaako kyalondawo bwebyo agende nga yeemansa era wayite ebbanga ttono tumufiirwe. Naddala abaami mujjukire nti buvunaanyizibwa bwaffe okulaba tukitaasa abaana abawala. Abaliko obulemu nabo tebalutumiddwa mwana era akulira abavubuka Topista Natabi akunze abantu bonna okwewala okukwatibwa mukenenya so nga n'abasawo b'ekinnansi bakuŋŋaanidde ku ttaka jjunge basabye abasawo bannaabwe okukomya omuze ogw'okusobya ku balwadde ababa bagenza okujjanjabwa mu masabo gaabwe. Naye ffe abavubuka abakyala bankana abakyatambula wano ne wali ffe twetaaga okunnyonnyola ensonga eno nti eri abasawo b'ekinnansi ate abeefuulira abalwadde abazze mu mbuga ekyo ssebo bw'onaabaayo nkukubiriza nti ogwo omuze guveeko. Mu ggombolola y'e Nakisunga emisinde gyabwe gisimbuddwa omumyuka wa Mutubagumu Sekamate Ronald era abantu ne balaga essanyu olw'okwetaba mu misinde gino. Tukubiriza bannaffe buli omu waali asobola okuddukirawo emisinde. Tulabe nga tetuzaamu n'abalala essuubi n'amaanyi nti kino kisoboka ekyogoba mukenenya mu ggwanga Uganda. Mawokota eggombolola zonna ezikola essaza Mawokota abaayo babukeereza nkokola okwetaba mu misinde gino era mu ggombolola ya Mutubagumu omwami wa Kabaka Mwanga Edward yakulembeddemu abantu ab'enjawulo abeetabye mu misinde. Era ekituddusizza kulaba nga tuteekawo essuula empya kubanga kino tubali tujja tukikola buli misinde gyategeka. Abaana abato nabo badduse era wano mmeeya w'ekibuga Mpigi Mutebi David asabye abantu okwongera okwettanira ensonga z'embuga. Mulimu abaana abato, abakyala n'abakadde n'abasajja. Mu ssaza Ssingo emisinde gisimbuddwa ku mbuga y'essaza era nga mukwende eyawummula Haji Beka Magala yasimbudde abantu era asabye abasajja n'abakazi bonna okubeera abasaale mu kulwanyisa mukenenya. Abasajja abakulu tubeere kyakulabirako, abaami mu maka babeere kyakulabirako, abakyala abazaala babeere kyakulabirako. Ate ye Mukwenda David Nantajja naye akubiriza abantu b'omutanda okwettanira amalwaliro bwe baba bafunyemu enkenyera basobole okutaasibwa. Abasobola mubeere nga mukola exercises mukole ku dduyiro buli kadde wonna wookafunidde emibiri gibeere miramu. Mukenenya ng'obulwadde bukyaliwo era bukyatta abantu bangi. Mu ggombolola ya Bulera Musaale amyuka ssente wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Suubi wamu n'abaka ba Parliament nabo beetabye mu misinde gino. Buganda yaffe ki fenna njagala okubeebaza mwenna kubanga mu Buganda ffenna twegiriisa. Ekintu kyonna ekikwata Kabaka kinkwatako butereevu y'ensonga lwaki tuvuddeyo naffe bannaddiini okwenyigira mu misinde gino egy'Obwakabaka. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza lino Mark Jingo Byekwaso Kaberenge yasimbudde emisinde gino. Abannabusujju tudduse mu bifo ebiwerako. Emubende ne Kasanda abaayo beetabye mu kulwanyisa mukenenya nga badduka era omumyuka wa Mukwende owookusatu yakuliddemu emisinde gino era n'akubiriza abavubuka okwenyigira mu mirimu egivaamu ensimbi bawone obwavu. Tukendeze ku masanyu amangi bwe weetegereza ennyo omuvubuka yenna obuvunaanyizibwa aba n'obudde obusanyukako n'asanyukako ak'ekigero. Amasanyu gatututte nnyo omutima okusinziira gye tusibuka n'okwagala ennyo ensimbi. Ate okuvaako e Busiro mu ggombolola ya Musaale Sisa emisinde gino gisimbuddwa omwami wa Kabaka owa ggombolola eno Kato Fred era n'asaba beena asiime enkola eno ebeerewo entakera kubanga eyamba bangi. Kaseera emisinde gino tugiddukirenga ku ggombolola kuba abantu baginyumirwa nnyo, abantu bagijjumbidde nnyo. Sajja Kabaka atwagadde nnyo kubanga twagala nga tukyali balamu. Mu bitundu ebirala okuli Kabulamuliro, Kajjansi wamu ne Namulanda nabo tebalutumidde mwana nga beetaye butereevu mu misinde gino. Mu ssaza Bulemeezi Bbowa ku mbuga y'essaza lino omwami wa Kabaka Kangaawo Ronald Mulondo yasimbudde abantu ba Kabaka. N'okugogola emibiri gyaffe okubeera abalamu nga tukola dduyiro okulabika nti endwadde ezitusomooza eziva mu mugejjo n'amasavu amangi mubiri najo nga tuzirwanyisizza nga zigenze. Mu ggombolola ya Mutuba 8 Kikamule Nakaseke nayo badduse nga poliisi bakulembeddemu okulaba nga buli kimu kitambula bulungi.
era n'okulaba nga abakwatiddwa bongera okunywa eddagala okusobola okubeera abalamu. Mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essese ku bizinga e Kalangala abaayo nabo badduse emisinde gy'amazaalibwa g'empologoma era nga bano bakulembeddwamu omwami wa Kabaka amulambulirako essaza lino Kweba Augustine Kasirye. Omanyi nti wano mu Kenenya Musese ali waggulu nnyo. Waliwo kaweefube gwe twetaaga okuzzaamu abantu okutegeera nti no siriimu be bamutambuza talinga covid atambulira mu mpewo. Abasajja balaze nti balamu era tukoze bulungi nnyo okukuuma emibiri ate n'okuddukirira omulanga ogw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Akugamba nti omukyala wabazze ng'omukebedde ate nze onneetaaza ki? Abasinga ne beerabira nti omukyala asobola okuba nga talina kawuka ng'omwami alina.